Njera tandika katambi kalero olutambi lutandise. Recordinga agisasanya kansubire didigi atuse. Kansoke Maroko okutegeeza didigi obaka buno. Era kantegeeza ensi yonna. Ekisokera ddala. Mwana mujimu ava ku ngozi. Tebakulya ssente. Tebakulimba. Nti ebintu ddere drinking gino Muhoozi Kainerugaba byakola. Kitaawe Nnyando Esoferi tabimanyiiko ne ankowe Sali Musale babimanyiiko bulungi nno. Era bamala bidiscussingako. Naye mwe public babuzaabuza. Ddere drinking general oba Muhoozi Kainerugaba buli lwakola post n'alumba nezimuleetera obuzibu neziba firinga agamba nti si yazikoze era ezo page size. Naye weebuuze lwaki bw'akola post ezo ate atuukiriza ebikolwa byazo bya postinze ze yeegaana bw'agamba nti ngenda kukwata gundi ngenda muteeka mu basement exactly kye yawandiise ku Twitter kyakola. So Muhoozi, there is no way how you're going to deny your Twitter account because you practice exactly what you post or what you tweet on your social media handle, that is Twitter. So don't fool Ugandans that you are not the one posting those tweets on your Twitter handle. It's you. Because whatever you say or whatever you post or whatever you tweet, it's exactly what you do. So don't fool Ugandans. This is my message, goes to you directly. Muhoozi Kainerugaba, you are still a young man, but without brain. A well-decorated UPDF serving officer doesn't behave like you. You are behaving like a kid who grown up in a forest. Because for us, we are human beings. There is no way how you can come publicly, start tweeting, after tweeting you arrest, and you do things unlawful. That one won't work. The public will react, and the public will condemn you. But here is my message. 2 weeks back, you tweeted that you are going to arrest His Majesty the Kabaka of Buganda, and you put him into basement. You came out, you said that it wasn't you who wrote that message on Twitter. But unfortunately, don't fool Ugandans. You meant what you wrote or what you posted on Twitter. Just because that you are trying to hide your stupidity and your ignorance. You know it clearly that your father, the dictator Museveni, he's the one instructed MPs to abandon the 1962 constitution and instructed them to form a new constitution of the 1995, which constitution states clearly that all traditional leaders in Uganda, they are not supposed to participate in politics. So I'm here to inform you, His Majesty the Kabaka of Uganda is not a politician, because it's not allowed under the constitution of 1995. So there is no anywhere you can come out to start posting silly nonsensical tweets on social media as you did today in the morning, that if my uncle, I'm here to inform you, His Majesty the Kabaka of Uganda is not your uncle. You understand? Is not your uncle, because his name is His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II. You understand? So it doesn't belong to Museveni's family, because Museveni doesn't have ancestral background in Uganda. So Ronald Muwenda Mutebi II, he leads Baganda, not Banyarwanda, moreover foreigners and refugees. He's not a refugee. So you tweeted that if your uncle, that His Majesty is not your uncle. If my uncle, the Kabaka, requests me to release my prisoner Lukwago, I will do it. So please don't lower Our Majesty the Kabaka into your nonsensical political activism or actions.
Because at the time when you kidnapped Edith Lukwago and other political activists, you didn't consult him. And he is not a politician. So there is no way how you can drag and lower our king into your political nonsensical actions. So don't dare again insinuate that if you want to release Lukwago, that the Kabaka of Uganda should first contact you. As who? You are just a piece of shit. So don't drag His Majesty, the Kabaka of Uganda, into your three things. Because the Constitution states right that all traditional leaders in Uganda are not supposed to participate in politics. So Kabaka of Uganda is not a politician. So whatever you did or whatever you are doing, you don't need to consult him when you are doing your own. How dare you start lowering him that he should contact you if you are to release Lukwago. Stay with Lukwago all the time. Wish to stay with him. Don't drag His Majesty of Kabaka of Uganda into your silly games. Muhoozi Kainerugaba. Constitutional Committee yachenda mu etano kitawo gye yawandiika. Yawandiika n'agamba nti bakabaka bonna mu Uganda abakulembeze ab'ennono tebakkirizibwa kwenda byabufuzi era sibala byabufuzi. Kati sebo wagamba ojjamu kwata omuteke mu basement nekikuwokya novayo wakana tutisigwa zikola. Bwakutte Lukwago n'omucunya kati wawandiise n'ogamba nti singa kojjaawo wagambe nti singa kojjaawo asaba nti Lukwago omute ojja muta. Muhoozi, Kabaka si kojjaawo oba si muganda wa kitaawo. Kabaka si refugee nga kitaawo kubanga naawe oli son of the refugee. Todira busiriwo butole butamiivu kujja busiriwo kubuleeta kubusaasanyiza ku Ssaabasajja Kabaka kubanga si kitaawo si muganda wa kitaawo. Bw'oba ozanya ebyobufuzi bwo tomuteekamu. Bw'oba okwata abantu bala mwebuuzaako lwaki wemala okwokya ate oyagala omwebuuzaako sigaza Lukwago nga bw'omwagala wabula todira Ssaabasajja Kabaka muteeka mu byabusiru byo kubanga temulina kakwate naaka. Si muganda wa kitaawo si refugee. Toddamu bw'obanga okola ebintu byo bireke kola ebintu byo gya Ssaabasajja Kabaka mu mboozi zo. Owulidde bulungi nnyo. So toddamu kuba kati gwe weefudde nti buli muntu osobola omuteeka mu mazina g'ag'enkima. Please kola obuvuyo bwo bwe bunaakwokya ojja kitegera but don't dare togezaako. Gwoba osirwala bibyo teri akulinako buzibu. Wala tosirwala ku Ssaabasajja Kabaka, tosirwala ku Baganda. Muyina ekitabo mu State House ne ku Ssemwayi nga mugamba mugenda kucunya buli Muganda yenna era nga mmayina ku lukalala ne gwe mugenda okucunya ne gwe mugenda okutta. N'abali mu makomera abataletwa kuwozebwa nga kiva mu kooda ya kitaawo n'ennyoko ne baganda bo. Kati otandika otya okusindika ebinnyo ng'omanyira Ssaabasajja Kabaka. Tetujja kugendayo nnyo wabula nkulabula buli kyokola kyonna gya Ssaabasajja Kabaka mu bizibu byo. Kola vuluguwo, saasaanya obusiruwo, nywa bbiyawo, nywa walagiwo, buli kimu kikwata bakazi bo, kwata envaazo. Ffe tetulina buzibu as long as nti omujje mu biwoziwozi byo kubanga naye ng'omuntu ayina ebizibu bye bimumala. Ng'omuntu ayina ebizibu bimumala. So tajja kudda ku bizibu bya mutamiivu ate abiteekeko obulamu bwe kubanga gw'omu ku baali beetebe mu akagalo mujjamu obulamu nga muwadde obutwa. So ekyo njagadde kikugamba naawe njagala kuvaawo. Kati mu kuvaawo ki ekiddako? Kino kyekiddako. Kansubire nti kati mutuuse we munjagalira. Ekisookera ddala ebikolobero byonna ebiri mu kukolebwa essaawa zino njagala balaga angles nga 3 muzitunnemu. Ange esooka, Muhoozi anoonya kye bayita emmanduso, bakiyita spark. Muhoozi anoonya political spark. Political spark eno emuyambeko okukola kye tuyita kudita. Kudita kwe kuwamba obuyinza ng'okozesa amagye. Anoonya spark. Mu byakola byonna okukwata abantu, okuggala radio, okuggala TV, okwogera kasasiro yenna,
ayagala abantu bekyanga yakozesa amagye akole ki awamba obuyinza yemu ku tactic gyayagala ayagala spark. But Muhoozi, let me tell you one thing. At your age, you think Ugandans are very stupid. They are not stupid. They are just watching you. It's like when you are seated somewhere there thinking about your problems, and there comes a mad person, and that mad person pretend to be normal, but for you who is seated somewhere watching, you know exactly that person is mad. So that is exactly how Ugandans, we observing you. We are watching a well-drunkard and mad man in Uganda seated in a very unique and official office that you are doing parallel from what you are supposed to do as an CDF. So fetukulabanga mulalu okitegedde kati mukulabanga omutukuleko okole buli kyoyagala teri agenda kujja kukuba ku demonstrating tetugenda kuwa kyoyagala, because that office you are holding right now, that office belongs to Ugandans. It doesn't belong to you as an individual or your father. That office belongs to Ugandans. No, that office doesn't belong to you as a person. Whatever you are doing it unlawfully, because you are not police, you are not courts of law, you are nobody in Uganda just because your father is still around. So nobody is going to give you what you want, that you need spark people to stand up so that you can take over power via kundita. It won't happen. So we are going to sit somewhere and we watch. So teri agenda kujja ku street kulachi ku demonstrating. Ladies and gentlemen, omusajja ono buli kyakola kyonna ayagala spark. Kyovula nti poliisi tezikyakola. Bwe bakola raid wonna baleeta magye. Bw'obanga okyobuzavinze buli bagenda okuredinga poliisi tekyagenda baleeta magye. Okuwa ekyokulabirako monita bagirungi olwaleero. Gano magye ge bakozesezza. Ogalaba? Abo magye ge bakozesezza. Alright. Kati akozesezza magye era kyayagala okukola. Kati bw'abanga ayagala spark, titugenda muwa spark. Tetugenda jimu, tugenda sigala nga bwe tuli. Kati ekirala, ekitta omuvubuka ono ayina ebintu bingi byayagala okukola, naye ngenda bawa oludda lwe mutaneetegereza bwe malamba we oluyombo olwabadde wakati we mukoddomi we n'ekyalese mukoddomi we ne Museveni. Wulira bulungi nnyo. Muhoozi mwana muto nnyo. Ebikolobero ebikolebwa olwaleero okuwamba okutta buli kimu byaliwo mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'ekinaana byaliwo bulungi nnyo ng'omwana otakola tabimanyi. Ani yali abikola yali Museveni. Kitegeeza omwana otalina experience mu bikolobero bino, naye ebikolobero abikola ng'abijja ku kitamugamba abikole. Lwaki abikola? Watunuddemu ne weebuuza lwaki akola ebintu biro byonna nga basirise bonna abali mu gavumenti eno yendowooza yange mu ange nekisookera ddala. Nyande Yosoferiti baabulwa Saabatemu agezaako nnyo okwejja mu kifaananyi. Wulira bulungi nnyo. Nyande Yosoferi agezaako nnyo okwejja mu kifaananyi. Muhoozi akole buli fujjo lyonna ye nga temufokasinzeeko, mufokasinge ku mwana ono. Okitegera? Kati bw'akola ennyo fujjo
ajja bagamba si alikola wabula system ya kitawe yakola ki system ya kitawe yerikola kati wakola effujjo ne liyitirira nga kitawe tayogedde mwe kitemba mumujjeko focus nga mugitadde ku mwana kitegeeza Museveni aba yejje bintu bino nga yeetadde bbali kati ebikola biyitirira public negamba nti etandise okwogera Muhoozi agenda kikozesa ng'akamasu akozesa amagye awambe ne kitamuwambiremu alyoka ajja bagambe mulaba ng'ono muzeeyi abadde akaddiye ng'effujjo likuba mu Uganda nga tewali asobola bihandolinga kati nze obuyinza mbututte kankole kyadde okukola 1 akwate bannamagye bonna abaliko enziro akwate baminisita abaliko enziro akwate ba MP abaliko enziro buli kitongole kyonna ekirimu abamenyi b'amateeka bamanya bakwata bateeka emidda bamala bakwata bateeka emidda Bannayuganda abagwawa era abatategeera abamu ku abo abatategeera bave bakubenga bagenti oyo yakikoze oyo asingula bakute ne kitasobola kukwata kitemu musiba no kitawe yejja mu kifaananyi bwati muleke mumufuka singako mutunule ku mwana kati ebikolo biyitira ya taking over via kudita agambe n'omusajja kitawe akoze eki amukwatiddemu ke kakodyo kayina waawo naye akakodyo ako tekagenda mukolera lwaki boddayo kubamanyi history okuva mu 1966 okutuuka 86 ebikolobero byonna ebyakola mu gavumenti ezayita Museveni yali mastermind w'ebikolobero ebyo yaliwo olwaleero si bwe kiri nti ye bwabanga Museveni akimenya nti ebikolobero bye yali egana si yabikola lwaki bikolebwa mu gavumenti ye n'atanyega n'asirika bwe kibanga kimunyigiriza nti ekifaananyi ekyali mu gavumenti ziri embi kituuse mu gavumenti ye lwaki tavaayo n'ayogera nga yeegaana nti si yabikolanga naye kati bikola mu gavumenti ye asirise kubanga baagala tuzanya reverse psychology ekyo mukitegedde kyenjagadde musooke mutegere ekifaananyi ekinene kati ekifaananyi kyomala okitegeera Museveni ayagala kwejjamu adde ebbali ono akola ebikolobero naye ajja kugamba nti si yabikola lwaki bajja kugamba nti mu gavumenti mubeera munda mu gavumenti abantu abaagala okusula gavumenti be balina drone be bawamba abantu be batta abantu bagwa abantu ku mataka be bali enguzi ekyo ekifaananyi akisiige bwatyo ajja kikolerako nga akanyeebwa akole kyayagala Muhoozi. So you have almost 4 strategies. I've just mentioned 2 of your strategies, but those strategies won't work. The image which you are trying to show to the world, that there is instability in Uganda, that after you taking over via coup d'etat, we will set all the political turbulences in Uganda. It won't work because we know exactly who is your father. History doesn't favor your father. History doesn't favor your family because we know and you know exactly that the entire family of yours, they have engaged in assassinating people in Uganda, kidnapping, land grabbing. So you can't set a precedent that you're going to be different from your family members or from your father, including your uncle Salim Saleh. You are the same person because of the same blood. So whatever you are trying to create in the public, it won't work. It won't work. Ekyo mukitegedde. Kati ayina ekifaananyi kire kyayagala okusiiga nga ngenda ku nsonga ey'okusatu kansooke mbu ekifaananyi kino. Omwami ono alina abantu be basindika era shoko traininga yabasindika bo bagende basome system ya Russia ne ya North Korea bagirete Uganda. Kati system eyo gyagala okutambulirako naye system eyo gyagala okutambulirako agikoze budde bugenze butya. Family ya Kim Jong-un mpale mbaye wa North Korea bagenda
okutwala eggwanga eryo lifuula Obwakabaka. Bakikola family bajjajjaayo bakikola bakyali darlings nga public ekyabaagala. So bakwata ba North Korea anawea. So Muhoozi kyakola ne Museveni kyagala okukola bandibadde bakikola in 1986, 87, 88, 89, 90 ne mu 2000. Newe kiba kyalema mu 1986 implementing it is impossible. So mutegedde bulungi North Korea family ya Kim Jong-un bajjajja ne bajjajjaabe bakwata abasajja ba North Korea anawea nga bakyabaagala ne bazimbamu ekiro bazimbamu bagenda okuzuka nga babazinga kodda bwe kati bali mu monake gye batakyasobola kwejjamu. Kati noono kyayagala okukola naye bakikoze obudde bugenze ate bakikoledde mu .com era ensi ekooye nga tuli ku social media whereby nti Museveni yafuna advantage nti waliwo mainstream media nga waliwo UBC yokka. Bwe kibanga kyakulema nga waliwo UBC yokka tokyasobola kikola. Era it is impossible. Kati gwe kyoyagala okukola kiri abasajja baali bakikoledda ng'ensi zikyabaagala era netteeka mundu okukola byakola yabikola abantu bakyamwagala n'abazingako nga tebategedde yensobola kyafutukamidde. Kati gwe essaawa zino it is impossible because today you've shut down Monitor, NTV, Sparker TV and others. You can't shut down social media. And I'm here to remind you, even though in Uganda we had Radio Uganda, which was supporting the previous regimes, including your father's regime, there were so many options of other media, including in East Africa. There was so many radios in Kenya, Tanzania. The non-radio was called Radio Katwe, which Radio Katwe I think was broadcasting from Tanzania and other areas of East Africa. So right now we have social media. Anyone can use his or her social media platform to broadcast any message or any information against your will, as I'm doing right now. So you can't stop people from condemning the atrocities and the crimes against humanity in Uganda. You understand? So it's high time to leave Uganda before it's too late. Because whatever you are doing right now, it is going to cause catastrophe in your entire family. Right now, you've kidnapped thousands of Ugandans. They're nowhere to be seen. Public figures, influencers. Moreover, you kidnapped the old lady, Miriam Matembe. You kidnapped Sarah Birete and other activists. And you are still looking on to kidnap more political activists in Uganda because you don't want anyone to come out to condemn your crimes against Ugandans. You are joking. And this message goes to Ugandans. Museveni is finished. Salim Saleh is not a Ugandan, he's a Somalian, and he knows it clearly. The only problem we have in Uganda right now we are facing is Muhoozi Kainerugaba, nobody. Because Janet, we don't know where she is right now. The only problem is Muhoozi. So I'm calling on the UPDF serving officer, wherever you are, and other security organs in Uganda. If you want to save Ugandans, as the Constitution states, please, I beg you kindly, save that country. Save that country by uploading that boy. Save that country by uploading that boy. Be a savior, be a hero, upload that boy. The only gift you can give to Ugandans, because he is the only obstacle in that family. Whatever is taking place in Uganda is just because of that boy. UPDF serving officers and other in SFC and other security organizations, please
save Ugandans, because if you leave that boy to rotate around to do his nonsensical actions, we might lose many lives in Ugandans. But you can stop it by uprooting that boy. Just help Ugandans and uproot that boy. It's the only obstacle. The kidnaps will stop, the dynasty will stop, corruption will stop, PLU will stop, genocide will stop, each and everything will stop the moment you uproot that boy. We are almost 49 million Ugandans. How dare you, a 54-year-old boy, can confuse, kidnap, kill, put at the country at ransom, that nobody can speak, nobody can come out to condemn, when his father has ruled the country for 40 years. Nothing the country has yielded in his leadership. Whoever comes out to speak, stop him. So please, UPDF serving officers, most especially generals, corporals, colonel, and each and every UPDF serving officer at any rank, please save that country. Save that country. You'll be called a hero. Uproot that boy. That is it. The country will go back to reformatory setting. Save Ugandans. Save the country called Ugandan or Uganda. Uproot that boy. Everything will go back to reformatory setting. If you fail to do so, that means you trained for nothing. You have been earning taxpayers' money for nothing. And you've betrayed the Constitution of Uganda. That is my general message. Katugedekero mu kitabo. Betugendako mu kitabo muwulire bulungi nnyo. Omwami ono olwaleero omwami ono temwategere lwaki yavuddeyo okukola vidiyo eno mukoddomi we okukola vidiyo ngenda ddubawa lwabooga akoze vidiyo eno nengenda boy ensonga lwaki yagikoze bwati wayogedde. I want you to know that freedom does not always beget freedom. It sometimes breeds anarchy and a resurgence of what is in the foundational DNA. There were also groups inside the movement in the last elections dressed up in military uniforms, beating up people, invading polling stations in some of the constituencies, shooting and dispersing voters, and then openly doing ballot stuffing. Some of these scenes were extremely disturbing for me to watch. Other people lined up others and paid them to vote for them. No independent choice at all from citizens, some of the citizens in our area. This is what happens when we undermine or when we lack a central uniting idea and we... All right. That gentleman is called Rwawogo, Odek Rwawogo. Odek Rwawogo is a son-in-law of Museveni. Mr. Odek Rwawogo, whenever you are, I and other Ugandans, we know it clear that you are among Museveni's family. You too, you are not clean enough. We know it clearly. Whatever crimes Seven has committed in Uganda, you are accountable. Someone can ask, why is it that Rwawogo has just come out today to speak about
the atrocities, because they had a family meeting which was held on 26th of June, that is last week on Thursday, at the State House in Nakasero, which meeting didn't end well between Muhoozi Museveni and Rwawogo. I'm going to give you the full story, but let me first address Rwawogo. Rwawogo, you had the presidential ambitions, if I'm not wrong. But which presidential ambitions? With the help of your mother-in-law, Janet Kembabazi, who's not seen anywhere right now, almost 3 months. You have been engaging in different dirty businesses in Uganda, including body organs harvest in Uganda, planning how you want the country to be ruled by one family, to the extent you say that you wish that you become the kings and the queens, and the entire population of Ugandans will become the servants. We still remember that audio. So you want to tell Uganda that you've changed from the original plan of yours? Because I know you and Museveni's family, you sit at the round table, you discuss each and everything which is taking place in Uganda, politically, economically, socially. We know it clearly. So don't you think that you are trying to portray yourself that you've repented, which is not right, because you fear and you know what is coming is not good for your family. I'm here to inform the international community. Don't be fooled by Sam Museveni's family. No, these people, you can't trust them because they keep on changing like a chameleon. He came in the public today or yesterday, he recorded this video that he is right now against the crimes which his brother-in-law Muhoozi is committing to people, always doing against the will of Ugandans. No, that is a big lie. They have a family fight within. Once upon a time, that gentleman had political ambitions with the help of his mother-in-law, Janet Kembabazi, who's not known where he is right now. So, Mr. Rwawogo, do only one little thing. Don't lament. Don't tell us stories. If possible, be part of the group which can uproot Muhoozi. We shall forgive you. Be part of the team which can uproot Muhoozi. Then we shall give you all your crimes. But if your brother-in-law still kidnapping and killing people and you keep quiet, your lamentation doesn't make any sense. And you are doing nothing. So be part of the team which planning to uproot this boy. If not so, don't try to put yourself in a clean environment. Don't try to put yourself in a clean environment. That is it. Because you are part of that family which has tortured, oppressed Ugandans to the extent each sector of government now has collapsed when you are watching. So please do only one little thing. If you have all possibilities of uprooting this boy, do so. We shall forgive you. If not so, zip up. If not so, zip up. Don't lament. Because we are tired of Museveni's family. Become a hero by uprooting this boy. Or by uprooting your father-in-law. If not so, don't tell us your stories. Because you are part of the family. You understand? Fetujja kusanyukira nnyo. Singo tukwatira ekikolo ky'omuti ogwo ekyamuogo n'okikula mu ttaka n'okiteeka tugenda kusonyiwa ebikolobero byonna na buli kimu yatujja kukulaba ng'omuzira. Naye ng'okyayogera ng'ekiti kya muogo kiri awo tonnakikulayo oba tolina nteekateeka ekikulayo gw'omu ku bo. Kati nze kantu kuviire ku ntono ndutegeeza abantu. Alright. Ekyamukozeseza akatambi kano, omwami ono ng'ennaku z'omwezi 25 Lwakuna mu refugee camp e Nakasero wano yazze ng'aliko ono Bumansuka ng'ategeeza kitaawe nti ayagala kumusinkana, kitaawe amusalira omukyala gwa Kalakata
ngagala musinkana nga ne Mukoddomi waali era Nyandi Osoferi Sabatemu n'ayita Didigi mu meeting waddemu abantu abasatu ye n'atandika okukola kye tuyita yandi muwogo ono lwabo n'atandika okulipotinga ebintu byonna Muhoozi byakoze kati wulira bulungi nnyo yagambye Nyandi Osoferi wadde ku State House Nakasero nakuzoza 25 ogw'omukaaga yamugambye nti ekindeese wano kwatula mazima ensi tetwagala era abantu batukooye ne bwe tugenda mu diaspora otambula weekweka azifu nti bannayuganda bakulaba wano mu Uganda tetukyasobola kugenda wantu wonna kwogera kigambo kyonna abantu batukooye lwaki olw'ebikolobero Mukoddomi wange omutaani wo byakola n'amugamba nti mu kulonda okuwedde kuno kubaatubba n'aloopa Mukoddomi mu maaso gaaki n'amugamba nti Mukoddomi wange oyo mu kulonda okuwedde yakola effujjo lingi era alina okuyimirizibwa fujjo kiri yakola n'amugamba Muhoozi yakola effujjo ng'ate tulina obuzibu gwe muzeeyo okuze oli myaka 82 maama waffe ali mu myaka 87 agamba Janet gwe tutamanyi nti oba yafa ate nga tukyamulwa ne bamugjeyo tugenda kubeera wange ensi tetuwagala ng'ono akyakola ebikolobero bwe bityo n'ategeeza kitaawe amuzaalira omuwala Museveni n'amugamba Muhoozi alina amakomera agagenga omuntu okwetoola eggwanga lyonna era mu kalwa akawedde yawamba abantu abasukka mu 2,000 abantu abasukka mu 2,000 era bano nga bali mu torture chambers ne mu police cells across the country tebawozesebwa era bogenda ku police bakugamba nti oyo musibe wa Muhoozi bali abasibe ba Muhoozi eriyo nabali mu makomera nga tebawozesebwanga tebalina case file wonna mu makomera ekyo ono lwaboogo aloopa Mukoddomi we ewa kitaawe nejjukira ono awasaayo buwasa so tali part of the family awasaayo buwasa namugamba yakwata abantu abasukka mu 2,000 bali mu different torture chambers kubanga alina amakomera agage across the country n'abali mu police cells nga bagenda ku police bagamba nti omusibu wa Muhoozi makomera agandi bana basiba Muhoozi abala bali mu torture chambers ez'enjawulo ekyo n'akimuwaabira n'amugamba nti omuvubuka oyo Muhoozi yakola effujjo lingi nnyo mu kalulu nti obululu bwonna we bwali bulina okuba nti bubalibwa mu butuufu ng'akolagana Anita Amongi baacunya baakuba baanyaga nga beeyambisa Electoral Commission okuwanguza abantu ba NRM be baali bakooye era ebyo ky'abantu bali tuliko namwana ekyokulabirako ekyekalangala namuga bino byagenda maaso mu ggwanga lino alipootingira Museveni jjukira gwa alipootinga oli mutabani we tugenze mu maaso n'amaana amugamba Muhoozi yawa ebiragiro Christopher Damulira okugenda mu ggwanga lyonna ng'awamba ngatta abaana b'enkyukakyuka bannayuganda n'abatali bankyukakyuka abaali baagala okukola ki abaali baagala enkyukakyuka n'amugamba nti n'okwatibwa Kapsifungalo gwe mwalabyeko ng'akuba enduulu era Muhoozi Kanyarugaba yadde amusindikidde amajeege gakwate Kapsifungalo jjukira ekya Christopher Damulira Jeno Kahinde Otafire Mavia Kuku bwamala omugoba Minister of Internal Affairs yagamba eyamudira mbigire beera mwegendereza nnyo osikidde ebizibu ebiri mu yafeesi eyo mulimu abatemu abatta abantu n'ateeka ekifaananyi kya Damulira Christopher ye mutemu ngatta abantu ku biragiro bya Dere Drinking General kino Lwaboogo akiwaabira Muhoozi mu maaso ga kitaawe
bwamala bimuwaabira byonna Muhoozi n'asituka ng'akanudde amaaso ati n'obuswiriri bwe. Teyabadde na mmundu wabula kyawaliriza Museveni okuyita abakuume okwawula abantu bano. Waba olwamaze okwogera ebigambo bino n'afubutuka, teyayise mu main gate, yayise mu kageti akatono abakamanya ka State House Nakasero n'afuluma. Diddigge agenda okumagaamaga okunoonya lwaboogo ng'abuze. Kati olutawuno bw'oba olulaba kyekyaleese omwami ono akola evidiyo eno mubadde mubuuza kyekyamuleese. 1 ono lwaboogo amaze okulozaako ekiri ku gulawundi ey'awaka ne ku gulawundi ey'omu diaspora amaze okulozaako. N'ekirala akimanyi nti ekijja tekigenda kubaleka bonna kubanga bagenda banoonya omu ku omu. Naye ono omuvubuka Diddiggi jjukira 1 mutamiivu, 2 alina influence ya ssale, 3 ayagala kupuruvinga nsi nti alina kyasobola okukola. Kibi nnyo omwana omuto nga yali tali mwetegefu kukola kintu n'omwekanga ng'ali iga nnyo oba ng'alina obwetaavu bw'okukola ekintu ng'amaze ebbanga lyonna nga talina bwetaavu bwakyo, abeera mubi nnyo. Kati yembeera omwana ono gy'alimu. 1 omwana ono ali mentally disturbed, era nabaga omwana yali tagendako mu ddwaliro, ali mentally disturbed. Ekirala, he is anti-Baganda. Buli kyakola kyonna he is anti-Baganda and anti-Buganda. Jukira Janet Kembabazi naye yali anti-Baganda. Museveni just yali yeekwasa ng'akimanyi nti amaanyi gali mu Buganda naye ali anti-buki? Anti-Baganda. Kati Muhoozi kyonna kyakola kiri anti-Baganda. Kyokka buli kimu kye bakoze kiri mu Buganda. Ate ng'Abaganda bali ku social media bafuukidde ekizibu. Abaganda ba demonstrating across the diaspora. Abaganda bali mu kuwandiika buli kimu kyonna bagenda okutuuka ebbala okusoma amannya abawandiise nga Baganda nga tebalina kye bagenda bakola. Nga tebalabayo tribe nnyingi nnyo ezikola ebintu Abaganda ze bakola. Bayinza okusoma ebbaluwa nga 10 eziwandiikiddwa ng'ez'Abaganda ziriko ebbaluwa 6 ezisigadde z'amawanga malala naye nga bakola ekintu kyo Baganda. Kati bano abantu bali against Baganda. Naye kati ono yatidde kwe kujja okukondembenga ekintu kino naye yakikondembenze ng'akola ki? Ng'aloopa ono wa mutabani. Kati njagala musooka muwulire ekintu kino. Daily Drinking General buli kyakola kyonna akimanyi. Buli kyakola kyonna akimanyi. Naye ekizibu ky'alina alemedde okufuna public sympathy. Kyova olaba akutte ssente mwe gye mutamanyi gye ziva azitadde ku social media. Kuliko abamuwugira obunyama. Naye era kiganye. Naye era kikola ki? Naye era kiganye. Kati kyayagala kiriwo ekiti. 1 ye ayagala kufuna sipaaka awambe. Bw'amala okuwamba nti atereeze ebyalima byonna. Bw'amala obitereeza tayagala muntu n'ogwo gwe bayita awakanya ekintu kyonna mu Uganda. Nkiddamu, tayagala kintu kyonna kiwakanya mu Uganda. Ekintu ekiwakanya kye bayita opposition oba challenger oba anyone who can challenge him. So Muhoozi is anti-opposition. So the other 2 gentlemen who wanted to table a new bill of how to elect the leader of opposition, they are working in orders of Muhoozi Kainerugaba. But unfortunately, I think they can't be successful. But they have another plan. Which plan? Ulira bulungi nnyo. Ekyamulondesa Oboth ne Thomas Taibo mulekako balina same thinking capacity. Bakolera ku biragiro
so tebakolera ku mateeka. For example, njara kuwa scenario eyo nkolaga ono both. Njara kutwala mu information eyo nga nkulazo both endowooza ye. I believe that every Ugandan should belong to PLU. Every Ugandan should be a member of PLU. I want to encourage ourselves. I'm very new. Tomorrow I'll be making 4 weeks in Parliament as Speaker. Others thought I would not make 1 week. Actually, others thought I was not worth being Speaker. I want to tell you, wait and see what God is going to do. If you have ever had a determined speaker, you have one now. Very self-contented. I'm very contented. Don't sympathize with me in any way. I am experiencing miracles every day. And Pastor Bujingo said everyone should wait for their miracle of 2026. This miracle of being a speaker was one big miracle that I never expected. So give me some time. Don't push me too much. You will see results. Download the South Media app from the Google Play Store and the Apple app. So you heard it from the author's mouth that every Ghana should join PLU. So the deputy speaker, the speaker, and the big number of MPs from NRM and PLU, this is what they are planning. It's okay. Biru gye badde baagala okutebolinga ey'okukyusa leader of opposition abika yabookeza bayinza obutagisobola kiki kye baagala okukola. The same Oboth and his fellows bapulaninga okutebolinga biru mu parliament gye bujjawo katono singa nkiddamu singa kudita egaana. Singa kudita egaana bapulaninga okutebolinga biru egenda kukola etya. Ngera kutegeeza nga sinagenda ku biru gwatakimanyika nkukitegeeza. Museveni si yafuga eggwanga salimu sale yalirimu naye mu kifaananyi bakuteereddewo ono daily drinking general. Lwaki? The fountain of honor teri kintu kisobola kukola mu government mu ggwanga kebere statement ngeri against the rule, against the constitution, nga omukulembeze tasobola kuvayo gikondeminga oba kubanga teri muntu alina buyinza businga bwa president. Ompulya bulungi nnyo, teri mu nsi Uganda oba mu nsi yonna CDF asinga president maanyi. Ng'oza lwaki ono ebikolobero byakola Museveni tavaayo byogerako oba teri yabyogerako kubanga yamutuma. Kati kino kye baagala okukola kubwegaano bwemugaano muwaku dita within their family n'akabinja kabayinamu ate kampu endala naye yagala kukola kudita. So kampu ziri bbiri kati within the family mulimu baagala okukola kudita. Kati kampu ziri bbiri eya Didigi ne mu family mulimu akakundi akalala ne mumajja baagala kukola kudita naye nga kintu kyekimu senga vangavuddemu. Ekinjagadde kibategeeza kati bwe mumma Didigi spark okukola kudita. Museveni si afuga eggwanga eryo. Museveni yayiika dda Windows era ne bwajja ku mukolo mumulaba entambula n'entunula ne byayogera bamuwandikidde biwandike si oli. Mukimanyi bulungi nnyo mwenna omuntu kasitaiza emyaka 80 ate Museveni si wa 82. Nabagaye Museveni alina emyaka 9 mwegi
ejo gendo gikalculating ngo aine emyaka 9 mwena badi bamukuba nnyo morphine n'amalagala agamuzo obuto ngera jene tibadde akola kati eddagala lituuka nerekyangira ku mubiri n'ayikamalisa kati taliiwo just mulaba kikuli kati ono badduka bali mudde kudduka kulaba nti ono wavirirako ddala amaze okuhandling over power kyebagezaako okukola kati ono akikola nga amanyi nti olisa mutasobola kujja kikonda eminga ono yalina power netasobola kujja kyogera public alwakikola publicly in his presence atuma tiimu ze zikola ebintu ebyo kikyebaagala okuleeta oboth n'okuleeta tayebwa baagala kuleeta tteeka nti kulira bulungi nnyo baagala kuleeta tteeka nti pulezidenti yenna bw'afunamu enkenyera vice president immediately are taking over kati okuva olwaleero n'okutuuka mu gw'omukaaga ogujja gwe mwaka gumu bwe tunatutuuseeyo woolabira kabinenti lishafo yonna oba resignation ya Didigi ng'avudde mu yafeesi eyo ng'afuuse civilian manya kyenkugamba lwekiyinza okubeerawo okusinziira ku nakugambyeko ziri ebiri kati ndi ku yakusatu kiyinza okubeerawo ye kyayagala kya planning nti wolabira cabinet reshuffle mu bbanga okuva kati mpaka mu gw'omukaaga ti cabinet reshuffle bano bajjako bamaze tobolinga bill egamba nti president wafunamu enkenyera wonna vice president abeera ne full command ompulya bulungi full command nga vice president kati Museveni agenda kikola kagendere ng'omukadde akogga nti mumala okuyisa bill eno yasirike mujjakera ku makyalo bagamba nti omukulembeze teyewulira bulungi nnyo okusinziira ku tteeka lya constitution eririwo vice president ataking over kati ono ataking over mu kutaking over onaddire abantu be bonna abasetting babadde mu system ekyo bapulaninga kati okujjawo lead of opposition oba okujjawo opposition yonna kino kye bapulaninga kiri ekyogamba nti ebiina byonna bironde lead of opposition opposition naye kiyinza omuwa obuzibu bagenda kukola batya kino oyinza okukirabako oba oyinza okukikyusa nkiddamu ennaku z'omwezi ziri 28 ogw'omukaaga 26 kino kyo mukisaze temukirowoozaako muhoozi cancel this is what they plan to do bapulaninga nti singa kiri kigaana baagala okutula ne ba MP abawera 9 abali mu PLU abali mu NRM n'abali mu independent MPs nga bali NRM affiliated nkiddamu kano kali tricky baagala okujjawo opposition bagenda kikola batya baagala kufuna ba MP okuva mu NRM mu PLU n'aba independent abali NRM leaning balisigninge bagenda kulisigninga batya nga bagamba nti enkola eri mu government n'ebikola mu parliament bo tebakkiriziganya nabyo ebikola bya NRM ne government byekola tebakkiriziganya nabyo tebajja kubeera mu parliament ng'ebintu bikolebwa abagadde b'engali ng'embwa etunda omuzigo bakulage nga abali against the regime nga baweranga 9 bano bamala okudda ebbali constituency zaabwe zibeere vacant in the process baba creatingira ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi kino kiregistalingibwe era immediately bano bonna bakiyingiremu
bwe baba kingira mu bakosa electoral commission bonna gye bagenda okwesimba mu constituencies abawangule nga bazze ku ludda oluvuganya automatically baba agala kwani seating ngani Joel Senyi kubanga bajja kwa baina minority yaba MOP abali ku opposition na ye wano wembuliza does it apply anywhere kino kyo bate bachi planning njera kwebuza mateeka does it apply anywhere nti bwebanga nobu ya leader of opposition ne babeera wa resigning ne bagenda bakola ekibiina ekirala ne bajja nga bali ku opposition ne bawamu ne bajja ba MP nga 8 kisoboka okujja leader of opposition how eno nkwa information nenange ensose nembuuzaamu wano wentuuse on does it apply anywhere Mage nga bwe nsirikidda nkyebuuza does it apply anywhere in the constitution nti bafuna ekibiina ekipya eky'abaana byabufuzi nga bazzenga abavudde oluvuganya nga balina ennamba ennyingi basobola okujja waaliwo simanyi oba mu mateeka kikkirizibwa naye olw'okuba nti bano bali ku government affiliation kisobola okwapeninga kati kino bwakikola automatically kiba kijjeewo opposition nga bakigiddemu bantu baabwe kubanga ye mu bintu bye ali anti opposition era nga tayagala muntu yenna agenda mu opposinga bw'anaaba waali mbu tayagala muntu yenna agenda kukola ki agenda mu opposinga ne bino byonna babitegeka babikola babyogerako nze simanyi kigenda kubeerawo nkya naawe tomanyi kigenda kubeerawo nkya bano boogera ne Katonda ku nteekateeka eggwanga bwe litambula oba bo basuubira nti bannayuganda okubaka ennyo tebategeera lwaki neebuuza ekibuuzo ekyo twakava mu kulonda mu January ennaku z'omwezi 15 ne tuwangula ebitundu 7.88 tetunnafuna DL forms nabo bennyini kibatawaanya kiki ekibagoba ku sipiidi essaawa zino badduka okukola ebintu bino byonna kiki ekibagoba kyembuuza tebannaweza emyezi 2 ng'amaze okwerayiza kiki ekibagoba ku sipiidi eno naawe njegula okyebuuza nganze baalayira mu Gwakutaano tuli mu Gwamukaaga sipiidi nga nnene kiki waliwo ekigo abantu bano nga tetukiraba omanyi waliwo kye tuyita waliwo ekintu ekirumiriza omuntu badetective abatuufu abanoonyereza bw'aba agenda kunoonya omuntu eyakoze omusango oba eyasse oba eyabbye tatera munoonyeza wala nnyo amunoonyeza within the circle y'abantu abadde bamanyi omuntu oyo kati atunuulira omuntu engeri gy'atunamu gy'ayogeramu gye yeeyisaamu n'ebigambo byayogera nga tebikwatagana batera nnyo okukwata abantu abo nze mbooza sipiidi bano ku bali kiki ekibagoba to the extent n'emyezi 2 teginnawera nga beerayizza ne sipiidi eringa ntugenda mu kulonda kati video ya wogo gyakoze lwabooga amanyi n'abali mu gavumenti bamanyi kyekijja just because nti balina akabinja ka SFC nti ke kabakumi ne otherwise nabo bakimanyi they are not certain about their future
Embeera government ya Museveni jeri mbagita guilty conscious, baina guilty consciousness. Omuntu okubanga weeyisa mu mbeera n'endabika n'ebikolwa ng'olinga yazizza omusango oli okusinga. Kati kye bayita guilty consciousness. Bawulira balina ekintu